bye tuyisaako amaaso bye tufunye mu Museveni okutunyigiriza kasoke mbabuuze ate nga gonze nnyingi n'ebintu nga bingi nnyo ebingiise mu mutwe. Banna Uganda bwe batuuse embeera bagamba nti waakiri we bali kibayambye okuyiga abakulembeze baffe anti ebiseera biri emabega Banna Uganda babadde tebeefiirayo ku politics nga kasita balonda obuvunaanyizibwa bonna babulekera oyo gwe balonze atwale buli kimu mu maaso. Kyova olaba nti omukulembeze aliwo olwaleero mwami Museveni afuze Banna Uganda okutuuka okubeetamya ensi yaabwe nti bwe yali ajja yalimba bajjajjaffe yazze kununula ggwanga Uganda okulijja ku mikono gy'Obote ye gwe yayitanga yali alifuukidde ekizibu ayagala lidde emikono gy'abantu babeere nga beesalirawo ku nsi yaabwe. Bajjajjaffe bwe baawona Obote olw'okuba nti bayita mu kunyigirizibwa okw'amaanyi ennyo baalaba nti bawonya ekizibu ne balabira ddala nti ono abawonyezza Obote ate ye mununuzi w'eggwanga Uganda. Beerabira ekintu kimu nti ate bo bennyini be balwaniridde ensi yaabwe kuba be yakozesa be yatwalanga mu nsiko era be battibwanga naye mwami Museveni ne famire tewali muntu n'omu yakombebwako ssasi era teri ayinza kugamba nti yafiirwa omwana we mu lutalo. Wabula olunaku olwaleero Banna Uganda oluvannyuma lw'okujja kwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bazibuse amaaso ne bamanya nti kitegeeza buba buvunaanyizibwa bwaffe okulondoola omukulembeze aliwo by'akola, buvunaanyizibwa bwaffe okunoonya solution esobola okuyamba eggwanga lyaffe okugenda mu maaso okulijja mu mikono gy'abawamba abaliriko. Ensonga lwaki Banna Uganda kati buli ekigenda mu maaso bakimanyi era bakiraba. Bagamba nti Museveni tufuga obubi atuyambye buyambye tuzibula amaaso. Kyagulanyi Robert Ssentamu ye mukulembeze yaleeta Banna Uganda okumanya nti eggwanga lino lyammwe ate libakwatako. Kati bagamba nti ne bwali bazzeewo ne bwali baye Kyagulanyi Robert Ssentamu gwe baagala ennyo n'agezaako okukola ebikolobero nga Museveni byatukoze tebasobola kumukkiriza kubeera ku buyinza bw'eggwanga Uganda kubanga baba bakimanyi nti ate kye balwaniridde kye boolekedde okuddamu. Ensonga lwaki wadde Museveni abanyigirizza naye waakiri ate bamwebazaamu ak'ensuso nti otuyambye otuzibula amaaso. Kati abakulembeze bonna abanajja bajje nga beesibye ebbiri kubanga Banna Uganda balaba. Yali MC ku mukolo ogwo. It was 2001. Yeah, 2001. 2000 around there. Kati jjajja ne bamuwa invitation ye ya mukwano gwe. Eyo family nga bamanyiganye. Ne bamuwa invitation yagende. Invitation nga ya family nga ya mwami na mukyala. Kati awakanze nali omwami. Nze nali mwami we. Era yanteekateeka n'angamba mwami batuwadde invitation ngenda naawe tugenda kulya mmere ogenda olabe bwe basoma. Era nagenda naye wano ngandika n'agamba bannaye muleke omwami wange era nze natuula mu ntebe y'omwami we. Bannange oyo mwami wange yanyanjula bulungi nnyo n'ensooka ntula nze n'envimba baatuwa emmere twali emmere ku gundi eyo. Naye wamawulira omuvubuka oyo sirimwerabira naye era yali alinako erinnya eryakayima. N'asooka n'abuulirira abaana abaaliwo abasoma. N'atubuulira ennaku gy'ayiseemu, n'atubuulira bw'asomye, n'atubuulira waali, n'atubuulira w'alaga, n'atubuulira bwe yafunye omulimu. Awo we nasanga obulungi bw'okusoma. Kono lwe nasooka okuwulira omuntu ambuulira omuntu lwaki asoma. Era okuva ku eyo graduation sirigyerabira gweva ku graduation zino ezammwe ezibeerawo awo okutabako speech kubako ebintu ebitalina makulu biki mayimingi somanyi ebyo. Graduation zizedda zaali zi-inspiring abalala abali wansi. Kwolwo omuntu lwe yayogera ebigambo ebyankwata ku mutima. Nengenda nentandika secondary seriously. Secondary emyaka 6 ejja secondary. Nagisomera emyaka 7 kubanga nali nyina kutula 2006 nenskipingamu awo ng'essomero baligadde nentula 2007. Ebibiina 6 n'embisomera emyaka 7 ng'ebibiina 7 nabisomera emyaka 20. Olwa speech egi omusajja oyo omuvubuka gwe bayita Kayima jjajjaliza n'okubanga yabyerabira. Ate eyo speech eyo graduation sirigyerabira kuba nagiryako emmere. Jjajja yangamba mwami tulye emmere.
nga nze nga abantu bane muleko mwami wange kyenneekola kwolwo naye wamawulira nembuusa omuntu asoma abuusa ebirowoozo bye ne focus n'agibuusa bino byayitamu omusomi enkuba emukuba omusana gumwokya waliyo kibooko waliwo abaana abo basibbi bayina omusajja azannya kalakita ya ticca omwana n'ogumira kibooko omusajja ajja akutte ekisaaganda bw'ati ng'okimanyi bulungi mu maasi wafunye zero atuuyo abawa maasi buli bw'omulaba omutima ne gujja bwetwali ogamba ne bw'omuloota obuloosi enkero olunaku lufuwa naye oba oli awo nga si kirooto nga ze mu kiraasi n'ekinywa ky'emiggo ng'okimanyi bumanya nze gwasookerako naye ng'olina ky'osuubira mu maaso kati wulira leero nzize okwogera ku ffe bannayuganda tubuuse kuba twogera nnyo ku bulumi ne we tuyita ne twesaasira bambi Museveni atusse bambi batunyigiriza nnyo bambi omusajja byeggwanga bambi abaana olaba kakati twawaŋŋanguka tewali ayinza kulinnya waka olaba bwe tufokasinga ku ekyo waliwo ebirala bye tuyisaako amaaso bye tufunye mu Museveni okutunyigiriza kasooke mbabuuze ate nga gundi ezennyingi nnyo ebintu nga bingi nnyo ebingiise mu mutwe ekintu ekimu Museveni kyatuyambye okutunyigiriza kyatuyambye Museveni atujja ekigoye ku maaso ne bw'aba mutabani wa George William Sentamu tasobola kutukola Museveni byatukoze tulaba nga tumwagala weewawo ne bwe baba bamuwaana tasobola kutukola Museveni byatukoze ng'atudde mu ntebe era agenda okwetiyula bw'ati tugambirawo agambye ki nti agambye asobola ogikwatako akyuse asobola okutuleetera enguudo eziri e China yaziragiriza tumugambirawo vaawo okwatako yaki okwatako yaki kuba olwo nga naye ayagala mbuno kakati nga bwenzize nga nze nagira kakati tugikwateko neyongereyo ekisanja ekyokusatu maama takyasobola kikola ekyo Museveni akituwadde akituyambye nkugambye twagadde mutabani wa George William Sentamu ate tetunnaba omwana yagambye tugenda kumwagala paka kuwulira bubi ffe nnyina bamwagala tuwulire bubi naye ne bali abamuwalana nabo ffe tumwagale nabo ate era nabo bawulire bubi paka kuwulira bubi naye newankubadde tetunatandika nate biri bibadde byakusaaga biri bye tubadde tumwagala guli omwaka guno naye tayinza kutukola Museveni byatukoze ne bw'abafa ne wajjira mu format efaanana etya ne bwajjanga mugonvu nnyo ne bwajjanga mukambwe nnyo kati ekyo takyasobola ekyo Museveni akituwadde kiwedde saagala kintu ekyo tukyerabire ekikulu neesiba nnyo mu politics ate nga leero namuganye jjukira gye wasooka okubonaabonera omulundi ogwasooka jjukira gye wasooka okubonaabonera omulundi ogwasooka obanga bye wasangayo byakomawo kubanga omanyi n'ensobi ze wakola okubonaabona okutuuka awo tokyasobola kuddamu zikola lwaki ekyo tokyebaliriza Katonda olwabiri ebyakubonyaabonya luli kubanga bye bikushepinze leero okufaanana bw'otyo nga bw'oli okubeerako obulungi Isirayiri yagenda nebonaabonera e Misiri naye ebbanga lye baabonaabona ennyo bajjayo tekinologi awataali musomesa yenna yabasomesa tekinologi omusajja akukuba kiboko n'agamba yiiye ekintu bwe kiti enkera ne babakuba emigo gyammwe ne mutuula ne mukiyiiya mangu Katonda n'abawa amagezi nga Katonda ababikkulira ekintu n'abawa amagezi ne bakola ekintu bwe batyo bagenda okuva mu buddu nga be basinga tekinologi olwaliro Uganda eyo nenunulwa bweti ba experts abali mu Uganda ne badda ewaka abali mu diaspora ne badda ewaka mujja kakasa mujja kwebaza Museveni otubonyabonye emyaka 40
kubanga tufunye obukugu nga bw'abazzukulu n'abazzukulu b'abazzukulu. Waliwo omwana omuwale walinnya n'ojja wano simanyi mbu nno taata wo Museveni yamutta ne bababbako ettaka n'owaŋŋanguka. Mujja kakasa mujja kwebaza Museveni otubonyabonya emyaka 40 kubanga tufunye obukugu nga bw'abazzukulu n'abazzukulu b'abazzukulu. Waliwo omwana omuwale walinnya n'ojja wano simanyi mbu nno taata wo Museveni yamutta ne bababbako ettaka n'owaŋŋanguka n'ojja wasibira mu restaurant kati omanye okufumba chicken bbiri ekyo ng'ate togenze mu ssomero. Njagala tutunuleko okusayi kubanga era ne bwe tunaabigaana era weebira omusajja atunyigiriza. Kati ne mmalanzi gye Uganda ne nkola security company n'otajja wange ku company kunona musirikale akuuma bibyo omulala oba onoomugjawa oba onojjawo omusirikale agende nenkola security company wano bagiyita security nenkola security company e Uganda. Omanye ekibeera omwo ggwe va ku baana aba security ababba babboosi baabwe mbu omusirikale abadde amukuuma ati ate yamukubira amasasi era n'amutta bagenze kutulakinga essimu y'omugenzi ng'eyali asikaali ye yagirina asikaali bamukwatidde bundi bujo. Waliwo abantu abali mu diaspora, waliwo omuntu gwe mmanyi nga e Uganda, waliwo abantu be mmanyi nga ne mu diaspora gye bali ku mutendera gw'aba consultants mu diaspora mu medicine. Bagenda nga abagenzi okuyambayamba ku bakadde simanyi abalwadde kubakyusakyusa kubabikkabikka kusiimulasiimula bagenze bayigidde ku mulimu nga balubu n'abamu ku bo waliwo abamu nga ne bajjajja baabwe ku mulimu ogwo kwe bafiiridde n'abaana ne bagendayo ne bagira bwe bati n'abaana ne batandika nga bakirina ng'olwaliro bali ku mutendera gw'aba consultants nga senga baleeta obukugu obwo ewaka mujja kwewuunya bannayuganda gye baayigira ebintu. Tewali kintu kye tutalinamu bakugu wansi w'enjuba wano. Wakati mu kuwaŋŋanguka Mukama waliwo ebintu by'atuyigiriza. Isirayiri obukugu yabujja mu diaspora, yabujja mu buddu. Kigambibwa olunaku lumu ntera nnyo kyogerako muka Falaawo yanyiiga. Falaawo yamunyiiza omukyala n'agaana okuseka n'agaana okusanyuka n'agaana neyeekyanga nvaako naawe omukyala n'anyiga ayite eno. Falaawo n'abuuza ono omukazi mukolere ki? N'ayita abaddu be abo Abayisirayiri abaddu n'ayita bafuomaani ne bayinginiya n'abagamba njagala munkolere ennimiro mu bbanga, njagala munkolere ennimiro ng'eri mu bbanga, njagala nga wano waliwo ebimuli, wano waliwo akakubo, wano waliwo swimming pool, wano waliwo egundi, waliwo amataala, wano waliwo ekisansa, waliwo entende, wano waliwo biki. Abasajja ne beebuuza kati nkugambye n'abagamba bwe muba muganye nja basalako emitwe. Mukama n'abawa mwoyo w'amagezi ne bazimba ennimiro mu bbanga. Ngeri mu bbanga bweti. Mu ddakiika nga babiyunze bwe bati bakoze bwe bati. Falaawo n'aleeta mukyala we n'atunuulira ekintu kirina okumwenya n'amugamba nti gwe kiruma agende yette tudeka Falaawo wange. N'amutwala ne baddingana olw'okuba amuzimbidde ennimiro y'omu bbanga naye ng'abaana ba Isirayiri baali tebalina we baagizimbako wabula olw'obuddu n'okutya omusajja mukambwe ne bakola ekintu naye buli kye baakolanga nga fomula bagitereka, buli kye baakolanga nga bayiya bwe bati nga batuula ne bayiya ne bakola bwe bati nga Mukama abawa omwoyo w'amagezi. Waliwo abamu ku mmwe ababeeranga e Uganda nga muli leze nnyo nga tuli banafu naye ng'Omuwarabu yakukamudde kaakati oli awo
oyiriba bw'otuula owulira ng'olina omusujja oyagala kubeera nga weetalaatala oyagala kubeera ng'ositulasitula oyagala kudda eno n'eno naye nga wabeera nga e Uganda wena nga kati oli muzibu nnyo omusajja nomala odda e Uganda oyinza mmwe kambabule waliwo ebintu bye tulina okutunuulira bye tujje mu busibe bwa Museveni nabyo era tubiricognize ng'ate tubikuume kubanga bigenda kutuyamba mu Uganda empya. Olaba waliwo gurupu eri mu kunneewerera mbu simanyi mmwe nze nnonda loopu mugamba mbuno simanyi mbuno nze nerumbuye ffe twakuba mpuuga ffe tulonda mpuuga ffe tulonda loopu kansirike wamma mbuuza kummwe wano ani atasobola kubeera loopu ani atasobola okubeera MP kummwe wano naye emyaka 3 emabega waliwo bimanyi bwe bitambula mukakasa lwaki assassination zizonna ezibadde e Uganda ez'abayisiraamu zaatulumanga bano omuntu bamukubye amasasi naye bannange Sheikh Bahiga bamukubye amasasi bambi ngo olumwa bulumwa nga muntu ntiisa butiisa n'okirekaawo naye nga tetusobola bigenda wala nga tetubimanyi tetubitegeera naye Museveni bw'atukamudde nnyo kati wano buli omu forensic buginga agameze ku bibuuzo ebyambuuziddwa bibuuze Katonda yamanyi nange simanyi kyabaawo nze nali mpunze ebibuuzo biri wano ba CID officers bali wano babuuzizza ebibuuzo omusajja agambye ye temubimubuuza Katonda yamanyi ebyaliwo naye yennyini tabimanyi tabijjukira olaba tajjukira na kibegabega kye baakubako sasi ebyo byonna bivudde muki mu kubonaabona ennyo tuzuukuse nnyo ekintu ekyo njagala mukitunuulire nti olwaleero tutunuulira nnyo bwe tugenda mu by'enguudo mu by'entambula mu byaki mu by'envuba mu by'obulamu mu bya Museveni atufudde all round kati bannayuganda ffenna tusaana kufuna PhD ku university nti omuntu addira akantu akaabaddewo n'akazannya mu comedy wali naye ng'asindika wano message oyo agwana PhD mu MDD ebyo byonna bize lwaki kize bwe kityo okubanga buli kintu tukitunulamu nange ataasoma economics sebo ningizaako ne mu bajeti y'eggwanga economics yannema maama Eben yaŋŋamba tuula wano gwe nkuyambeko tuula wano gwe tusome ekoni yannema nannyambayambako wa ekoni ne mugamba ekoni ye muleke aganye ojja kunsomesa birala naye sebo kati ningizaako ne mu bajeti y'eggwanga ngendayo n'endaba why batunyigiriza nnyo ne maso ne tuulya buli kintu ekigenda mu maaso mu ggwanga ne kitukwatako gwe teweewuunya lwaki buli nsonga yonna esooka ku social media TV ze Uganda ebintu bye zireeta kati twabirimu weeks 2 emabega twazirimu mwaka guwedde ku social media ebintu bye tudiscuss ne ba business personnel simanyi ba business biki simanyi abasuubuzi bakasiita bye twabagamba mu November ne mu gwe 11 Sekitto omukulu wa kasiita lwabimanya lwabiraba kuba ffe tunyigiriziddwa nnyo ne tukulembera mu buli kimu kati temuzannya na kintu ekyo nti tulina gye tulaga tulina goolo tetuva ku eyo goolo bwe tutunuulira obulumi buno butujja ku kiri ekiri mu maaso nti njagala nnyo okugereza ku baana abawala lwatendewalirwa bw'ati ng'ali mu ssomero n'atendewalirwa olw'obulumi buno bumwetoolodde n'atendewalirwa n'atakiri ekiri mu maaso ate olowooza zibeera gundi mmeka gundi sekendi simmeka sekendi zibanga ziizo
nga kiri kyonna kiyise ekyomu maaso ogenda omumusanga ani yayimba his excellence nemba mu ssomero naye naawe nga bw'omanya essomero so nomubuuza nga bwemmanya essomero ogenda kuddamu omumusanga endeeba maama ng'ali mu nsa emubuuza wabaakikoye mu busekendisi nga kiri kyonna kigudde kati ofangayo nnyo buli lunaku ku makya okukeera n'ojjukira ky'oli ekiri mu maaso n'olema kyerabira buli lwoba ng'ojjukira kiri ojja kuyitawo wano obulumi buyinza okubeera nga bungi nasomesa wano ekyawandiikibwa Pawulo yagamba kituufu obulumi naye ate tosobola bugeraageranya na kwesiima okuli mu maaso gye tulaga nabagambye ejjo kwata emyaka Museveni gy'alina oyawuleko egijjo mu maaso olina emyaka emeka lwaki oggwamu amaanyi leero yawula emyaka sekandi emyaka gy'alina gikwata oyawuleko egijjo mu maaso olina emyaka emeka lwaki owanika leero nga sekandi takyalina kyakola bamuwadde ogumotoka bamuwa n'omusala 60% ku gwe yali afuna ng'ali mu gavumenti lwaki oggwamu amaanyi leero gwe n'owulira nti oweddewo leero ne Uganda eweddewo leero era tokyeyongerayo kwata emyaka gyo oggyeko egyakadaaga gwe omuwala ali wano kwata emyaka gyo yawuleko egyakadaaga mu maaso olina emyaka emeka lwaki owanika leero olw'obulumi nabo abasajja be mulaba batujooga lwakuba balina mu tayimu yaabwe we baagumira obulumi waliwo we baagumira waliwo lwe baabeerako ku mugo gw'entaana nga waakwatibwako kufa waliwo we baabeerawo nga bwakwatibwako kumera ne batabitunuulira ne batunuulira kiri ekiri mu maaso kati tewabaawo omuntu atujja ku kiri ekiri mu maaso nkugambye yawulako emyaka gyabwe emyaka gyo gyawule ku gyabwe mu maaso olina emyaka emeka lwaki osala endalinga wano kati bino mbijja mu bigambo leero nnyinza okuba nga sikakubeera nnyo bibirika okusoma bayibuli nnyo nnyo naye ennaku zino zemmaze nga siriiwo emiranga giri mu kabookisi kange pasita bino byenjogera si kubagumya naawe bozzaako akatambi emabega waliwo wojjukira wosobola wojjukira we wayita mmwe kambabuulire Uganda egenda kutuuka ekiseera oba wano Uganda weeri buli munnayuganda ali mu Uganda asobola okubeera omukulembeze ku mutendera gwonna ng'ovudde ku Museveni bye yali yatuteekamu ebyokubeera nga waliwo abakulembeze waliwo abatali bakulembeze okitegedde kubanga tulumiddwa nnyo ne tutandika okuzuukuka obulongo ne tubuuza jjukira we yajjira yatugambanga mwebake era nga ffenna tugamba Museveni yatuwa otulo twebaka ku tulo n'akola byonna byakola n'abiyisaawo nga tetumanyi bw'obulumi bwe bususse ennyo olwaleero tulina information nyina information mu mutwe guno esinga akayivu ya New Vision yonna entuufu nyina media gundi platform esinga NBS esinga Bukedde New Vision jajja waazo zonna combined nyina sources ne ba informers abasinga be balina nsobola okupenetratinga ministry yonna mu ggwanga Uganda nsobola okupenetratinga ekitongole kyonna mu ggwanga Uganda nsobola okutiginya omunene yenna mu ggwanga Uganda abamusemberedde nenzigyawo information naye nga ndi wa P7 ate nga nagisomera emyaka 20 kyasoboka kitya obulumi obungi bulina omutendera gwe bututaddeko obulumi obungi ekintu ekyo saagala mukyerabire kuba tutunuulira nnyo obulumi ne twerabira sayidi eno pasita abanyarwanda batumazeewo pasita abanyarwanda ate kakati batuzaddemu naffe tubazaddemu kakati batufaanana kakati tunaabeeyambulako tutya senga nkutuma ne nkugamba genda ku dduuka
ongulira obulo obw'empeke oba obuse osobola okundetera omuwemba newankubadde byagala okufaanagana obulo muwemba oba omuwemba bulo njagala ombuulire bagezezza nnyo okwagala okufuuka obulo naye abanyarwanda muwemba ffe tuli bulo omuntu tasobola kugamba omuntu tasobola kubanga yasize nga yatemyetemye obulime bwe agenda kusigawo bulo nojja ng'ozunga n'oluga nti munnange obulo sibusanzeeyo nendeeta omuwemba ndaba era ndaba yonayo simala nini nkukube enkumbi ku mutwe omanyiraani obulo si muwemba n'omuwemba si bulo Uganda si Rwanda ate ne Rwanda si Uganda. Awo wennyini bannayuganda twetegeerere tutegeere kye twagala twawule ekirungi ku kibi tumanye eby'omuwendo ebitugattako nga bannayuganda twejjemu okutya tulowooze ku ggwanga lyaffe tukijjukire nnyo nti ffe tulina okwenunuulira eggwanga lyaffe so si bano abazza obuzzi nti be bagenda otuyamba ate odditununulira ensonga yaabwe baagala kulyeddiza balitwale naffe ensonga yaffe twagala kulizza mu mikono gyaffe lidde emikono gya bannayuganda abatuufu abalivunaanyizibwako simanyi from to there Ugandan is never obulo si muwemba